Hello everyone and welcome to my channel. This is Mandwambi. Mwebale nnyo buli omu okujja ku channel yange. Mwebalire ddala. Leero mbadde njagala kugerako ku Easter eggs oba kiyite amagi mu firimu. Buli kanaku abantu badde bambuuza what are Easter eggs? Easter eggs bye biki byogerako mu firimu ezo. So today mbadde njagala ku addressing issue ya Easter eggs. Mbagambe Easter eggs zava okubeera mu firimu, mu video games oba ne mu computer systems mwanga mu software. So today chenjagala okugerako leero kinyonyole bulungi. Nze for this video njaba nkiyitanga amagi mu video zange. Naye nga tunabagenda mu maaso, hit follow and subscribe to my channel for more content like this bambi. Thank you very much. Katugende mu maaso katandike. Ekigambo Easter egg kitegeeza ekintu ekikwekebwa or something that is hidden. Ekyo ekigambo gye kyava in reference ku Easter egg hunt mwezo holidays aba Germany ezedda kali kazanyo whereby bafunanga amagi ne bagasiiganga zikala nyingi olumala ne bagakweka so that abaana abato bajja ne baganyoonya gye bagakwesa amagi wamala okugafuna ne bagacollectinga buli omu n'acollectinga kage bamala okugafunanga abaana abo ne babawanga ebirabo kali kazanyo kadda mu Germany wamala ne kayingira mu Easter eno yakati etulaba ddala mu bazungu babizannya nnyo eyo. Kati ennaku zino Easter egg kimanyikibwa mostly mu movies, TV series and video games whereby either a message or featured object or an image ekwekewa mu firimu oba video games. So naye nga bagitaddeyo intentionally naye nga ate bagikwese so that tumala gagiraba. So in most cases ennaku zino that is the broad definition of an Easter egg ddala mu firimu, video games ne TV series. Omusajja yasooka kiyita Easter egg mu video game ya kikoininga n'akiweereza Easter egg. Yali musajja mu 1979 nga bamuyita Steve Wright. Back then yali director wa software mu development mu Atari Consumer Division. Yasooka describing a hidden message mu game ya Atari video game adventure. Hamwe abatamanyi ezo Atari zaali zino game board zino zetwazanyanga ku Diddy's World ezo nga nezi PS zinaba kujja. So we baso kuleta ekigambo ekyo okikolesa as an Easter egg. So basically yalinga hidden feature mu video games. Kangambe basajja bano bakolanga video games ne bateekamu level nga tosobola tumala gagigendamu omala nnyonyereza. Naye kati bwebyagenda mu maaso ne bidevelopinga ne biva mu video games kati awo tutuuka mu firimu. Kati mostly baziteeka nnyo mu film Easter eggs oba nze kati ngayita amagi. The Easter eggs ezo ezibeera mu firimu baziteekamu nnyo. So gwoba towegereza firimu wanga toginako information bulungi ekintu ekyo kiyitibwa Easter eggs kiyinza okuyitako n'okyakitegeera. For example ebimu bye bayinza okukola bayinza okureferencinga costume yali mu comic books, omuwandiisi wa firimu oba ne director yennyini ne yeeteeka mu firimu. So ezo ezimu Easter eggs ezibeera mu firimu oba katugayite amagi agabeera mu firimu oba ne TV series. Mbadde njagala aka brief history yawo mbategeeza amagi kyeki. So ompuliranga nga njogera mbu amagi agali mu eno firimu kyekyo kye mba ntegeeza bambi. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Temwerabira ku subscribinga na followinga channel yange eno enze Mandwambi updates you. So thank you very much. Mwebale nnyo mwebalire ddala.